Ekirime kyolaba nkutte kino kiyitibwa ensujju. Bw'otuuka ku katale mu ggwanga lyattu Uganda kirina akatale kanene naye ebiseera ebisinga bannayuganda tebakyenyigiddeemu nnyo kukirima olw'ensonga nti balowooza tekiriimu zzaabu. Olunaku olwaleero pulogulaamu yaffe ennimiro zzaabu esazeewo esobola okulabika ng'ekuleetera omukugu akunnyonnyole butya bw'osobola okukirimamu osobola okulabika nga weenogera ku zzaabu akirimu. Flavia Liga ge mannya gange. Tambula nange olunaku olwaleero tusobola okulabika nga tumanya butya bw'osobola okukirimamu n'okifunamu akasente akawera. Senso kulabako ssebo. Wamu nange nyabo. Ye. Weewaawo wiiki ewedde twakukyalirako. Omulabi wange wa Soul TV n'asigalamu effumu. Ne ngamba lwaki akunsaba ne sikuzza. Ne ngamba katukomewo. Naye kitwewuunyisizza okujja ng'ate oyinawo ebipya ebirala. Nzijidde mufoda ndala. Kugambye. Otukubye ka equalizer akalala. Watu. Omulabi wange omulungi wa Soul TV ataakulaba wiiki ewedde. Mweyanjulireko amannya go. Nze nnyindo kyezira omwata gusembera. Mwanguzi Peter. Ganda edira enseenene. Minisita Ssaabasajja Kabaka w'eggombolola y'Ekiringente. Mituba ebiri ow'ebyobulimi n'ettaka. Okay. Mpozi wano tuliwa? Wano tuli Katende Kiringente. Mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka eri Mawokota. Mawokota. Ggombolola ya mituba ebiri. Okay. Obulimi buno obumazeemu bbanga ki? Maze ebbanga ddene mu kulima kubanga nakula neegomba okulima. Okay. Era nalabanga taata wange ng'alima. Nengamba nange bwe ndikula nditandika okukola ki? Okulima. Okulima. Nimye ebintu bingi. Nze ndi musukoze kola ebiri mingi. Ndi musubuzi wa ttaka, ndi mulungamya wa mikolo. Ate ndi wa music. Byonna bikwasaganya ng'omusajja omuwanguzi. Ati nze muwanguzi. Kituufu erinnya lyeyogerera. Nze muwanguzi. Kati ku bulimi buno tububalire emyaka ng'emeka? Obulimi kati mmazeemu emyaka nga 6. Nga 6. Wajja ku taata ekirowoozo ekyo ekyokulima? Taata alimanga amatooke nga gatonya butonya bwaye gati. Era naye Mawokota muno? Si Mawokota. Ffe batuzaaleyo Gomba ku kyalo Ngoma nene gye nakulira. Nga taata wange mulimi w'amatooke mulungi. Naye nga bwe ndikula ndibanga ye. Era n'obanga ye? Era nninga ye. Bitambudde bitya Sofa? Essaawa zino si bibi. Kuba ekisinza okunsanyusa nnima n'ensanyuka. Nnima bwendya okulima olima olya enjala tekuluma. Enjala tekuluma. Kwa bwenjira nga nogera wano ku nsujju nga ndyako ntwa buto oda kati jakulya ya katogo. Okay. Kaya kulya nga njerere yo bayo. Kati bagisale batekemu enkoko wakati mu nsujju. Byonnanga yagwa biri. Kyenjagala kati kyendya mu nnimiro. Olyanga mulimi. Ndyanga mulimi. Weewaawo ekirime kyaffe eky'ensujju kye tuzzeeko olunaku olwaleero. Okirimira ku bugazi bwenkana ki? Kakati wano ensujju ndi kuyiika 4. Yiika 4. Kyokka eky'ensujju. Nsujju zokka. Nekye naye nja kuzongeramu zibere kuyiika nga 10. Lwaki wasalawo okulima ekirime kino eky'ensujju? Ensujju naliko emabega wano nga njogera ku ntangawuzi. Naye bwe natandise bwe nalima ku nsujju nandiva ku ntangawuzi naye nenzira ku nsujju. Nti ki? Ensujju kyekirime ekisinga okuba ekyangu. Ensujju nyangu nnyo. Mperezaako ku nsujju yange awemu. Ensujju nyangu olw'ensonga. Ensujju osima kinnya. Bw'osima ekinnya n'osimba. Katolaba ensujju efaanaganako bweti gitume bwenyirira. Enyirira. Osima ekinnya n'oteekamu ebiryo ebi. Ekimu n'okiteekayo ekirala n'okiteeka wano. N'omaliza nga otaddemu ensujju n'oteekawo kakalimbwe k'enkoko n'ogenda eka ne weebaka. Mwami muwanguzi tujja kutuukayo. Ensujju eno olima kika ki? Ensujju sirina bika. Nze ngula buguzi n'ensimba byonna byensanze. Wanje? Simba busimbi ngenda okulaba nga kimpadde bika eby'enjawulo. Osimba busimbi ogenda bugenzi mu dduuka n'obagamba mumpe ensigo z'ensujju? Ngula nsujju mumpe ensujju. Ku makubo wano? Ku dduuka ogenda ku maduuka g'ebirime ne bakuwa pakiti y'ensujju. Pakiti emu egula $1.5. Esimba wenkana ki? Eyinza osimba nga half acre. Okay. Kakati tetutegedde kika kyolima naye ng'omanyiyo ku bika by'ensujju ebyenjawulo. Munnange ate obuzibu enna buli bumu. Kati waliwo ezaabitanga, waliwo
waliwo enjeru waliwo eza bbulaaka ndetaayo ku bika by'ensujju byonna bibeereko wano abirabeko mawanga magatte gonna gali muno gonna gabeera omwo lwaki okikola bw'otyo nkikola kubanga bye bibeeramu naye zonna ziwooma ate ne kye nazudde ku nsujju ensujju ziwooma ttaka ettaka liwoomesa nnyo ensujju kati lino ttaka ki ttaka lyange eno lya kiwuga nkofu lyerifaanana erya bbulaaka bwe liti eryekiwuga nkofu liba lya kiwuga nkofu ndabanga bali ku lusozi lusozi munnange leeta ne kweri endala naye alabeko kati eno y'ensujju enjeru mbadde manye neeyengedde nnyo ate yengedde bwetu bwefaanana kyekika kyayo naye ewooma ate yakiwaawo ekiwaawo kyekitya ekiwaawo ekintu kyayo kiba kikaluba kino kino ekigumu ekigumu kiba kibasinga otwala ebweru w'eggwanga bazitwala nnyo ziwooma kaakati waliwo ate neeyakakofu eno yakakofu naye ewooma nnyo ndeetera kwerima bateeka enkoko enamba naye ewooma nnyo eyabako eno ewooma nnyo nnyo nnyero gyaba ate olabira nti ensujju ekuze kasita esiiwuuka bweti eba ekuze kati eyo ye kakofu eno kakofu ono kiwuga nkofu ono kiwuga ettaka ly'ekiwuga nkofu nekifulumya ensujju eyakakofu kati eno bino mbu simanyi oyagala kgenda kukwanjula kati eno ogiraba essavu weri giriko kati eno osaba busazi ono oteekamu enkoko namba ne bafumbira omuko n'alya n'ennoga n'akuba sofa tulina ebika bina ebika bina byo biri mu nnimiro emu nyinayo n'ebirala biwerawo n'ebirala biyinza n'okwera ebika 6 mwami muwanguzi tutandikire ku muntu ayagala okulabika nga yenyigira mu kulima ekirime kino eky'ensujju kikyalina okusooka nakyo mu bwongo nga tannaba kutandika kulima ebyetaagisa ensujju zino okukula obulungi ekisooka alina okuba n'ettaka ekyokubiri alina okuba nga ayagala ennimiro ye bwe twogera ku ttaka ettaka eddene nga ggwe ly'oyina oba n'owaakatono asobola okulima n'owaakatono lwakubanga ebitugenze tubidibya naye n'omwavu ayanjula omuntu we era kubanga yadde oli alina akatono edda twabeeranga ewaka naye nga osulawawo ekiryo ne muli ensujju nga ziwera kateebereza ng'ozisimbye ziri mu oda n'ozisimba ku 100 ku 100 oba n'ensujju nga nnyingi lwakuba abantu baagala nnyo ebinene naye nga n'akatono otandika n'akatono ako tufunye ettaka lyaffe ekyokubiri olumala ofuna ettaka ate ettaka oyinza n'okuba nga si liryo osobola oddipangisa eno bapangisa ettaka ebapangisa libeeranga ku mmeka ki oyinza ogamba nti yiika ya mitwalo 3 okupangisa yiika ya 3 buli mwaka mbadde manyi buli mwezi kati mu nsujju olimamu omwaka ziba sizoni 4 ensujju ekulira emyezi 3 eneeba eggwa mu nnimiro tufunye ettaka lyaffe mu kuteekateeka ensujju eno yeetaaga ettaka ennimiro y'ekyererezi oba erina okubeeramuko ku miti bw'ebaamu ku miti kyamakulu nnyo kubanga ensujju yagala nnyo okwewogoma wano ndabanga abali mu kibira kati ebyo ebyagala nnyo era bw'otunatuna mu bibira biri omwo munda ono osangamu ensujju ng'eri omwo esirise ensujju eringa akasolo ke bayita enkofu oba enkwale kaagala nnyo okubeera mu ndanda kati ensujju ebeeramu ebitititi bwe biti oba ogikoze bulungi nnyo ekitegeeza oli bwabeera n'ebiti tabitemawo tobitema ate alina ekyerereza akola ati nakyo terina buzibu era simba lwakuba nti omusana gugituukako direkiti nnyo teyagala nnyo musana tegwetaaga nnyo wegwetaaga ogw'ekigero ensujju erina sizoni ensujju terina sizoni woyagalidde osimba naye yeetaaga nnyo okubala ku budde bw'enkuba tebeera n'obudde bw'enkuba eranda bulungi bw'oba tosobodde gisimba ku budde bw'enkuba olina okuba nga ojja kufukirira ate ekirala ensujju oyamba kinnya kyokka kyokka tebagiwa beeti tutuukira mu nnimiro ojjayo biryo ng'osima kinnya ng'osimba ebiryo byaffe tubifunye ekinnya kyo kiva kifaanana kitya ekinnya kibanga ekyakasooli fuuti emu ku mmeka emu ku emu n'oteeka wano na wano n'ozzaako obufufufufu obutonotono olwo okuva ku kinnya okudda ku kinnya tuteekawo fuuti 10 ku 10 kubanga eranda yeetomera ndabanga ewagazi 10 ku 10 anti eranda nnyo kati bwemala okulanda bwetandika okulanda fuuti ng'eranzeyo fuuti nga 15 ng'otandika ogijjamu emitwe tujja kutuukayo tusimye ebinnya byaffe tuteekamu olwo empeke zimeka ebiryo 2 kimu 2 bimala bibiri bimala oba 3 olwo ebigimu 3 bitaddemu ddi bw'omala okuteekako ebiryo ng'ofuna kakalimbwe owaki ak'enkoko ezitali zino za broiler enkoko z'amagi ng'omaasaako oba kalimbwe aba abuze oteekako obukuta bw'emmwanyi tububikira munda oteekako awo kungulu
buyingira direct bugenda buyingira olwo ekiryo kyaffe kifubutuseeyo ku bbanga ky'okumeruka week emu kiba kimaze okumeruka z'ennaku 7 singa tekimeruka ku nnaku ezo ng'oyongerawo kitegeeza kyali kifu kyaganye ng'oyongeramu okay aha zituuse ku nnaku 7 kivuddeyo olwo kitandikidde ku bbanga ky'okulanda olumala okuvaayo kyo oyitandika okuvaayo wiiki emu nga kitandika okulanda waliwo ebirime ebisinga nga mu budde obwo endwadde we zibirumbira kyo ekiri oba ensujju zikola awo osobola okufiirayo akadagala k'obuwuka n'akekigimusa ne bw'oba tonalaba bulwadde nga tonalaba bulwadde kirungi nnyo n'ogema okugema kusinga okujjanjaba kituufu okay kati ensujju zaffe tutuuse tuzirabye ddi nti kati zino zitandise okumulisa kawe zitandika bwe ziti nga zivuddeyo bwe ziti zitandise okuvaayo zigenda kugwa wansi funa ettaka otemereko otemere ku kiryo temerako egenda otandika okulanda ng'erina ettaka lingiko etandika okulanda bwetandika okulanda tandika okutulemu emitwe bweranda ng'eranze futi 15 bweranda okuva ku kikolo futi 15 tandika ogyemu emitwe lwaki tujjamu emitwe bw'ojjamu emitwe teranda nnyo kubanga ensujju esobola okulanda futi nga 5 oba ng'egenda bugenzi nga tekuwa nsujju si kyekibeera ekirungi ekyo weeranda nedda ojjamu emitwe ng'ekuwa amatabi amalala ekuba amalala ejjukira amatabi amalala gakuwa nago ebiryo gakwongera ensujju zibeera nnyingi kati ekyo kimu oyinza osangako ensujju 15 olw'amatabi amangi bw'omala okugyamu emitwe fuuyira eddagala ly'akawuka nery'ekigimusa eryongera ku kimuli olw'akawuka ki ke tuba twetangiraawo obuwuka bungi tebutegeerekeka ab'ebyobulimi basinga obumanyi awo omulimi alina wasobola olabira nti kati akawuka kazinze ekirime tokalinda anti woolabira nti kazinze ekirime kyange ekimuli kigwa nekyengera ekimuli kye twogerako kigira ku bbanga ki ekimuli kigira ku mwezi gumu kitundu 2 oluvannyuma lw'okuvaayo myezi gumu kitundu 2 kati kisobola okugwa kigwa ensujju ento n'evunda ate oba ofiiriddwa nnyo waliwo abalimi ba watermelon batugamba mbu waliwo watermelon enkazi n'ensajja ne mu nsujju bwe kiri nkyakinoonyerezaako nenze ensujju ebbanga kati yonna akasimba sizoni yakusatu buli nsujju z'ensimba zidda nkyabuliddwako enkazi n'ensajja okay aha ekimuli kyaffe kizze ekimuli kimalako bbanga ki okutandika okulaba ku fruit yaffe y'ensujju ekimuli kimalako wiikisi 2 ate ekimuli bwekijja wiiki emu ey'okubiri eba nsujju bw'ojjamu wiikisi 3 ensujju eba egejjedde ddala ensujju egejja mu wiikisi 2 esooka ng'ekimuli kizze egejja nnyo waliwo abatugamba aba watermelon mbiconnectinga bibiri kuba byonna birwandira wansi ennima eringa efaanagana nti bawakisa ennimiro zaabwe ku nsujju kiba kitya mbiwulira naye ku nsujju tebaziwakisa zo zeekuza zokka tezeetagisaamu njuki anti kati lyeriyo eddagala eryongera akamuli akamuli ekirala watermelon ziriibwa obuwuka bwe bayita kalalankoma bateekamu obulaga bayita butrappers naye ze ensujju ate tezibulina ensujju zisala ndoza zitiibwa ebikola byazo bukalalankoma buzitya jjukira bigazi okay kati ekimuli kyaffe ekyo otugambye mu experience ensujju ebeera etandise okujja awo omulimi talina byazina kulabika ng'akola okulaba nga ensujju ye temufaako kye sitaakugambye nti bw'evaayo bweti ofuuyira eddagala ly'omuddo omuddo gwonna ne gufa egenda otandika okulanda ng'omuddo gukaze kati guno omuddo omulala ogujja nga yatandise dde okulanda teguna kyegugikosa tugende mpola mwami muwanguzi enyabo eddagala eryo eritta omuddo terina bwe likosa nsujju ogula weed master waliwo eddala lya bika bingi waliwo 240 ne weed master 240 w'amaanyi akkane wansi weed master akoma kungulu takosa kirime ekitegeeza nti osobola okumufuuyira wonna w'oyagalidde naye nga kasota mufuuwa ku kirime ekikola ky'ekirime bw'okifuuyira nakyo kifa yes okay olwakikoze ddi mu kumakya mu ttuntu oba wonna wafunidde anytime aye nandowooza nti ebirime bino ebirime ng'ensujju byandisimbiddwa budde bwa kawungeezi lwaki obudde bwa kawungeezi bulina enjawulo ku bw'okumakya okay aha ensujju yaffe emaze okulabika ng'evaayo tutandise kugirya ddi oba ogenda kati myezi 3 oba okungula okuva we wasimbira obala emyezi 3 nga tugasseeko
ziri ennaku ez'omuttako byonna bibala omulundi gumu emyezi 3 kitundu. Ensujju ekulira mu myezi 3. Nejjukira nga bw'omanyi nti mu baana babeera 10 ne kubaako asembye n'akulembedde. Wabeerawo ezijja mpola mpola, wabeerawo n'ezisooka. N'ensujju bwe zito ziri. Omala bbanga ki ng'okungula? Osobola okungula nno omwezi nga mulamba n'ekitundu. Okungula. Kati osobola nozireka ziddamu kati ozaba zino zisobola okuddamu. Naye kati ne bwe ziddamu tesobola ate kuwa nsujju nnene bweti. Zikuwa butono. Kati zigenda zisala size kati nandikuwadde amagezi. Bwe ziba zimaze toza zijjeewo teekawo mpya. Bino obijjawo. Bijjeewo teekewo empya. Okay, nga tuzzeeyo katono emabega ku nsonga y'ensujju zaffe okubala. Waliwo omulimi wasobola okulabira n'agamba nti kati ensujju zange zikuze. Oba alinda bulinzi zo ne zeenogola zokka. Ensujju bwe zikula zikola kino. Togira bino bwefaanana. Esiiwuuka. Entobe baya yero. Kino ekikonda kino kimyuka era nga bw'okiraba. Kibeera kimyufu. Eba ekuze. Enyaba. Abalimi ba watermelon still batugamba mbu balina okubikka ennimiro. Ku nsujju mu kikola. Watermelon bw'otagibikka evunda. Ensujju Katonda agikola nga ng'omu. Kyenkugambye nti eno yo yakiwaawo. Kati ekiwaawo tekina we kiyinza kuyita kuvunda. Ekibikisa watermelon bw'otagibikka wansi wavunda. Naye ensujju esigala egeja erina amaanyi mangi agasobola okulwanyisa ettaka. Nti era olaba kati eno weetudde gw'olabayo nti yakosebwayoko wansi. Tena kyakosebwa yakanyabukanya kunyirira. So bwe kityo bwe kibeera. Ensujju tobikka. Bwe tubeera nga twogera ku nsonga y'amakungula nga puroguramu yaffe bw'eri ennimiro zaabu kye tunoonyaawo. Ensujju mu eka oyinza kujjamu ssente nga mmeka? Mukama bw'akuyamba nga zaabaze bulungi. Ensujju oyinza okujjamu fuso muyiika. Fuso ku fuso 2 nga zaabaze bulungi ne zigejja muyiika. Fuso tugibaliranga mu ssente mmeka? Anti fuso babala nsujju. Osobola okubala nsujju. Ababaza abantu baga buli nsujju gyo siringi 10. Kati tubalire ku zino ze tuyina. Oba tofiiriddwa. Zino ensujju zaffe ziri mu ssente nga mmeka buli emu? Kati zino ensujju tuzitunda mu mitendera. Kati nze ezimu nzitunda mu bantu bange. Nziguza abantu ba bulijjo. Kati eno ya mutwalo. Ku nnimiro? Anga ngenzo gitwalira omuntu. Omuntu. Bojja ku nnimiro njiguze 5 baaka 7. Kati eno ya 5 ku 3 ku 4. Kati eno ya 3 ku 2. Kisinziira. Ate eno. Kati eno nayo ya 5 ku 7. Era ogiraba nti nsujju. Kati awo fuso tubeera mu ssente nga mmeka? Mukama ayinza okuyanojjamu obukadde 4. Obukadde 4? Oba 3. Bwe tubalabalamu mu mbala ennyangu oba wakozesa ssente nga mmeka mu kusimba n'okkuza? Kaakati kankweyo ekizampa emu ey'ensujju zino n'akakungulamu ndowooza obumotoka nga 2 mu zino nasimba ntono ko naye nakajjamu obumotoka 2. Obwa fuso? Si fuso buno obutonotono bu erefu nakajjamu obumotoka nga 2. Ne buli kamotoka mbadde nkatunda kamu kitundu akakadde kamu kitundu naye nagenza okwala zonna zonna nazisaamu kapito wa mitwalo 4. Pozi twagambye ensigo za mmeka ezisimba mu eka? Mu eka mugenda mu pakiti 3 ez'ensigo. Mu eka pakiti 3 yagumu kitundu. Emitwalo 8 ekitundu. N'ojjamu mmeka mu eka? Mu eka osobola okugyamu obumotoka nga 3 ku 4. Mwami muwanguzi. Obutonotono. Muli bagagga. Ogezaako bugeze ekirungi okugaggala ng'okirese. Ogaggawala bw'oli essabo bweriti. Ddala ennimiro zaabu. Ennimiro zeyo zaabu. Iye. Enyaba. Kati mpozi ogambye tukungula kumala bbanga ki? Mwezi gumu kitundu ng'okungula. Waliwo ayinza okubeera eyo n'agamba nakungudde naye mbadde njagala era nzizeemu ensujju. Kisoboka? Kati ekizibu abantu abamu kye balina tebamanyi butale bwa bintu bino. Nze ensujju zonna we ziri nzigula. Otegeeza ki mu ekyo? Bw'obanga ozina zonna we ziri nzija ne nzigula kuba mmotoka mmeka nzigula. Ekitegeeza ali eyo ng'azina zamu floatingako? Ali ankubire bukubizi simu nzigule. Lwaki gw'ozigula? Ati ze nnyina akatale kaazo. Okajjawa? Nkalina. Si bulwa akatale kaazo nze nkalina. Nti ensujju ziri nnyo katale? Nakanoonyeza ne nkafuna. Nzigula zonna z'oba olina. Kati obuzibu bw'ebintu bino abamu bati obbiri bakwata tamanyi wabitunda. Naye ffe tumanyi awo bikola ki? Awo bitunda. Ate ensujju ky'ekintu omuntu atalina ssente kyasobola okulima. Toteekamu kingi togiwa budde bungi. Ogiwa budde butono. Teyeetaaga nnyo kulabirira nnyo.
kitono nnyo ng'oddaka nga webaka kati ensujju zaffe zino ndaba mulimu kasooli mulimu ebirime ebirala zikirizibwa okulimira mu ebirala mu nsujju osobola okuyisaamu layini z'akasooli kati ensujju zigenda okwambuka nga kasooli naye yayambuse awo tukikolera ku stage ki oluba osimbamu ensujju simba kasooli ayambuke kwa kasooli yaddukako manguko kalegenda okulana nga kasooli tebakyakwatagana nga kasooli ali waggulu ng'ali waggulu waliwo ebirime ebirala bye tusobola okusimbiramu ng'oggyeko kasooli yeka singa zibeera zitandise okulanda nenjagala mpiseemu kasooli kisoboka abo olireeti ajja zikwata kiba kikuyiseeko singa tubeera tusimbiddemu kasooli tumuwa amabanga genkanaki fuuti 10 era ku 10 oteekamu just wo waakulyako mpolampola si waakutunda ekibuuzo kyange tewakinzizeemu nga nkusiibula ekyokulabika nga singa oli abeera nga akungudde nga bw'okungula nayagala okubeera nga azzaamu ensujju zino omukkiriza si kibi tekirina buzibu naye gwe watugambye togenda kukikola agenda kuzzaamu nze ensujju tolinda zino obijjamu byonna olinda neozijjamu zino zonna n'olyoka ozzaamu ensujju endala baako ekigambo kimu bibiri byogamba omulabi waffe omulungi wa Soul TV naddala oyo alina passion y'okulima alaba Soul TV ddamu amaanyi okulima zaabu ate okulima kumbi terimba weerimye olima bw'olya ne baba tobitunze nnyo era olya so mwenyigire nnyo mu kulima mwagale nnyo Soul TV mwagale nnyo abaweereza ba Soul TV mwagale nnyo n'omusumba yaloota ekirooto okutulira Soul TV yaffe eno etukoze obulungi bwe buti sigadde nze mwami Muwanguzi Peter muddemu amaanyi mujje mutwebuzeeko mujje wano ku New Destiny Katende mutwebuzeeko tubalungamye tubawabule mutwebuzeeko ku kulima tujja bawa amagezi tujja bawa n'entandikwa n'ettaka tusobola okufuna ettaka osobola okulimira n'olima ebintu ebigina gye bikutwala akasente ako koyina akatono kasobola okukola ne kavaamu ssente nnyingi okusinga otula nako nokateeka mu banka neekebakako ng'osobola okubaako kyokakozesa mujje tulime mujje tubalungamye tubawabule obeeko kyokola weewaawo omulabi wange omulungi wa Soul TV nkwebaza nnyo watambudde nange olunaku olwaleero ndowooza otegedde gwe abadde alowooza nti ekirime ky'ensujju tekiriimu ssente kyangu kyakulima ate ng'okifuniramu ddala akasente akawera nga bulijjo budde bwe butisalako ne tusobola okulabika nga puroguramu yaffe tugikomyawo omukulu Muwanguzi akunnyonnyodde bulungi nzikiriza nkusiibulire wano Flavia Luyiga ge mannya gange wamala Joshua abadde ku kamera tuddingana sabbiiti ejja essaawa ze zimu obudde bwe bumutugenda misingi n'omusumbalozi yasibujenga omusile bulungi bye bye